mukwano gwange alaba ebigambo bino era awuliriza eddoboozi lino, neebaza Katonda akoleseewo ng'okyasoboka obw'obulamu. Weebale kubanga olaba ebigambo bino n'okubigabanako n'abalala, erinnya lya Mukama lyebazibwa. Kitangaala kigambo kikulu nnyo eri obulamu bwa buli muntu, era sayansi atulaga nti awatali kitangaala tetusobola kulaba. Kitangaala ne kigasa maaso ga mubiri, era bwe kitabaawo enzikiza neekwata tosobola kulaba. Ensonga lwaki emmotoka ekiro zeetaaga amataala, ensonga lwaki n'amayumba galiko amataala, era amasannyalaze bwe gagenda babawo akasatiro mu maka, muba ku makanda, abalala ne bateekako ettaala ez'omukono, abalala ne bateekako tooki. Kitegeeza nti ekitangaala kintu kikulu nnyo eri obulamu bw'omuntu bw'abanga aneewala okukoona, okutomera oba okutuukisibwako obulabe bwonna. Naye njagala otegeere nti tolina maaso ga mubiri gokka, naye olina n'amaaso ag'omwoyo, era nago geetaaga okulaba nga n'amaaso ag'omubiri bwe galaba. Amaaso ag'omubiri bwe galaba omulabe, galaba mangu okwetaasa n'okwerwanako, awamu n'okutta oba n'okujja oba n'okwesasuza. Amaaso ag'omwoyo bwe galaba omulabe, gajjuzibwa buvumu, gajjuzibwa bumalirivu, kutya ne kuvaawo ne galaba essuubi. Era yo Bayibuli egamba nti go gagamba nti omulabe we musabire ate yagala akuyigganya. Amaaso ag'omwoyo ge gasobola okulaba essuubi wakati mu mbeera emaliramu ddala amaanyi. Amaaso ag'omwoyo gasobola okukkiririza okuseka wakati mu mbeera enakuwaza. Amaaso ag'omwoyo gasobola okukusobozesa okugenda mu maaso wakati mu mbeera ekusika ng'ekuzza emabega. Naye kiki ekigaleetera okulaba n'okutegeera ebintu mu ngeri y'enjawulo efaanana bw'etyo? Ye Kristo. Yokaana essuula 1:4 agamba nti ye yali obulamu, era obulamu ne bufuuka omusana eri abantu. Kristo bw'atula mu ffe atuwaakira, ayakira amaaso gaffe ag'omwoyo ne galaba ebintu mu ngeri ey'enjawulo. Bw'abeera mu ffe, abalabe baffe bwe tuba tunulako tulaba abantu abeetaaga okwagalwa. Bw'abeera mu ffe, okulemererwa bwe kutuukako tulaba essuubi ery'okugenda mu maaso. Bw'abeera mu ffe, bwe tusalira omusango olw'ekibi kyaffe, tulengera okwagala kwa Katonda okuleeta okusonyiwa. Bw'abeera mu ffe, awandibadde okwekoona n'okutomera n'okukola ensobi ennyingi mu nsi muno, wabeerawo obwegendereza n'obukkakkamu awamu n'okugenda mu maaso. Nsaba Mukama afuuke ettaala ey'amaaso go ag'omwoyo, osobole okutambula ku nsi kuno ng'olaba, olimu okutomera n'okwekoona, naye amaaso go ag'omwoyo galabe, obeere n'essanyu ery'obuwanguzi. Mukama akuwe nnyo omukisa.